نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونتوكل عليه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله جل وعز الذي خلقنا فصورنا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وربنا مربط الله جل وعلا سبحانه وتعالى يسيما لا تستقوسي لا تتيتكم ungeliani tendera abakulembera ne bawangala ebbanga lyeyagala era n'abatunyumizanga balina enkizo kumpe. Mu buwangazi bawangala nnyo, mu byobugagga baali bagagga nnyo, mu maanyi baali b'amaanyi nnyo, mu byobufuzi baalina obuyinza obwekikomeredde nga mu bwe bafuga balina obuyinza obutta obusiba nga tebabuuziddwa. Olwaleero abaliwo newankubadde balina embeera ey'okubeera nti bafuŋŋama ku be bafuga, naye waliwo obuyinza bwe batalinanyweza oba bwe batayinanga kankomeredde ng'obwokutta bwe baba bagadde okutemula batemula mu kyama. naye baba batemudde mu lwatu oluusi beekwasa kkooti na misango nti gibamezze ne babawanika ku bulabika. naye abatusooka omusajja yeereerezanga alaga nti oyo afe, ne bamubuuza bwati andabikidde bubi nga teryagidda kubuuza. bwe yatunulanga ku mukyalawo n'amwegomba ng'anga nti oyo afuuse wange ate ng'omwebaza. embeera bwetyo bwe yali efaanana kubatusooka. bwe bamala okubeera batyo amaanyi ge baalina n'emyaka 10 n'emyaka 8 n'emyaka 15 gye baawangaala n'obuwangu bwe baalina nga baali bawangu, baali basajja b'amaanyi, ng'ebintu byonna Allah yali yabawa yali babamukoleswa. mu suratu al-Haqa etandika Allah akubuuza nti fahal tara lahum min baaqiya, olwabaddemerawo olw'amaanyi ago bwe baba tewali baalemerawo mu kiseera ekyo mubaalina obwangabaka obw'ettendo obwali obw'amaanyi, mubaalina ebyobugagga nga balina amawanika, mubaalina embeera nga bawangaala Allah nga baatugamba, baabasa abakyala nga babasa abakyala batandikira mu 10. tewali yalobera mu nsi olw'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa, yasigala ng'ali wansi wa bufuzi bwa bukulembeze bwa Allah jalla wa ala. ekyabasobozesa okubeera nga bonna ababisinako nga tewali esigalawo.
olwaleero ebintu bigenze bifunda olw'obungi bw'abantu olw'obuyazaamanyi bw'abantu olw'embeera abantu ze beetaddemu olw'okuyaayaanira edduniya fokka odduniya okwagala ensi abantu ne basoboka ennimi ne bayika nga busunga esra wa karahiyatu lmawt n'okubeera nga batama okufa bavudde ku mulamwa ne beerabira Allah subhanahu wa ta'ala bwe bamala okumwerabira Allah n'abateera ensi naye nga tukimanye nti abantu abasooka nga bwe baali nti tebalemera ku nsi olw'amaanyi ge balina olw'ebintu ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byeyabawa twalibadde tugendera ku kikolo n'eddagala Allah bye yatuwa mu suratul Qasas n'atugamba nti wabtagu fima ataaka Allahu daara al-akhira abandi mwalibadde buli muntu yenna wansi w'enjuba ebbanga lyomala ng'oli muntu oba ekitonde ekigenda okuvunanyizibwa mu maaso ga Allah wabtagu fima ataaka Allahu daara al-akhira beera nga buli kintu Allah kyakuwadde nga kya mugaso omuzungu akiyita resource kyekintu ekyomugaso daara al-akhira sooka kikamamu kusiimisa Allah ng'otandikira ku ggwe wennyini ebiyumba Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa resource bya mugaso n'oli bya mugaso eri abalala naye sooka kubeera ng'obikamamu kusiimisa Allah wala tansa nasibaka min ad-dunya kale n'edduniya tibisize wakati Allah atugamba kukisiza dduniya kadde naye wetatuuka ku nsi olw'ebyengera bye yatuwa olwaleero omuntu tekimuseerera ku lulimi ganti Allah tumupisizeewo akadde Allah tumupisiza kapisize akasigadde kaaki ka dduniya wama lhayatu dduniya illa mataaru lghurur ng'ate obulamu bw'ensi eno kigayaze bugayaze nabagamba nti ow'ekitiibwa Allah yatutemeratemera ensonga kitegeezi nnya kitegeeza ezo yaziteeka mu aya emu eri mu suratul Baqara n'atugamba Allah nti kaifa takfuruuna billah bukeera butya ku makyakku ekitonde n'obeera ng'oli mugaavu n'obeera amawale eri Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi ogajjawa bw'oba otetenkanyiriza kufaanana kutya n'akuwa sedimenti y'obulamu bw'esooka naga nti wa kuntum amwaati nga ku nsi temwaliwo kitegeeza nti waliwo alhaya obulamu qabla dduniya abantu bwe babeera abalamu nga tebannagwa ku nsi obulamu bwaliwo naye Allah jalla waala abugattise mu nsonga bbiri aleeti kuntum amwaat temwaliwo ku nsi kuno ekyokubiri bamufasiri bagamba temwaliwo ddala ddala hal ataa ala al-insaani hiinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuura ekiseera kyaliwo nga fayiro omuntu teriiwo inna khalaqna al-insaana min nutfa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله نرسل سبحانه وتعالى قالوا يقول المتر إلى ودنا ناقصاو ليلة تريكوز كنتم أموات تماري تجيبون أمدي تسوكا والو متراوون تمري ودنا تسوكي walwo obutabawo nga mwaliwo naye nga temuli ku nsi muli bwerwansi luddawa Allah jalla waala yeemanyiddewo kuntum amwaat wa ahyaakum ebbanga limwamala mu bulamu obwo qabla dduniya lyalimanyi Allah mwattu waliwo n'ebitonde bitannayingira mu nsi naye nga weebiri nga bazzukulubo olinawo n'abaana batannayingira mu nsi bakyali mu bulamu buli kuntum amwaat temwaliwo
فأحياكم اتبقى مقامي ومنين واري علمني الله mwalimu wangara mutya tomanyi mwalimu muwerawo mutya tomanyi mwalimu yisibwa mutya tomanyi ekiseera nekituuka Allah agatufa ahyakum nemba tonda nemba sa mu nsi n'ova mu dduniya ebbanga lippangu newankubadde situlimanyi naye nga bwangu ddala fa ahyakum mbatonzi mbataddeho mugudde mu nsi ensi twazigwamu lwaki Zariyati suratu Zariyati aya 3:6 Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya ma'ruf aya majidwa buli kitonde n'atalimu wali bwe yakimanya ekituleta ku nsi kusinza bino ebirala tuweekera bulekezi ebirala nga gavumenti ebirala biva mu segimenti ey'ekitundu tesobola kusitaka Allah gyatugamba nti wala tansa nasibaka mina duniya temweralira omugabo gwammwe ku nsi osobola okuvuga ku mmotoka ennene osobola okusula mu nnyumba ennungi osobola okwambala ku ngoye ennungi osobola Allah yakuwaawo akalendereza wama khalaqtu ljinna walinsa illa liya'budun kusinza Allah nakati wala tansa nasibaka min ad-dunya naye temwerabira omugabo gwammwe ku nsi kitegeeza ati awo bwennyini awo aya zoba wezikwanaganyisa bazitegeera Allah tebakufisiza kadde bw'okyogera oba bumanyi eduniya tetulina okufisiza akadde naye omwalayo singa Allah atuteka ku mabiniti byekyo we are set on that level we are set on that magnitude ani agenda okubona sina Allah atuteka kwekyo nabateeka ku nsinga duniya temulina okufisiza akadde kiregeze budde businga obungi bulina kuba bwa Allah ennyambalayo bulina kubeera kusinza Allah ebyogera byonna kusinza Allah waba yadda tebitali mu kusinza falyasbut sirika lwaki obyogera nga tebiri mu kushimisa Allah entambula yo kusinza Allah empisa zo kusinza Allah entegera yo kusinza Allah enneebaka yo kusinza Allah ensuula yo kusinza Allah endala gy'obangaalayamu yonna hatta tabagamba oba abalimba bagamba nti ne bw'obeera emmanju ng'omala byetaago byo olina kubeera mu kusinza Allah wala tansa nasibaka min ad-dunya emwerabira okusinzawo ekidunia akati ahyakum muli ku nsi ebbanga erisinga okuba ettono mu biko ebina ekiko ekisooka tokiramu kyali kya myaka miwanvu n'okutuusa kati waliwo ebitonde ebikyakitambula bigenda kugwa ddi mu nsi Allahu a'lam fa ahyakum n'abatonda Allah mu ntandikwa y'emirembe ebyasooka olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abasajja bawangaala abantu bawangaala n'agenda ng'emirembe agisala ne gituuka mirembe y'ababalu Israa'iila kisramu babalu Israa'iila omukyala yafiirwa mutabani we n'asika embiri n'aziiweero n'asiba ekimi n'agenda ng'aleekaana natteeri n'asangibwa omu ku basajja abaaliwo mu biseera ebyo abalongoofu n'amugamba nti obadde ki naja nviiriddwa akaana kange n'amubuza akaana kabadde kabbanga ki naga nti kaana kalenzi kabadde ka myaka 4 bwe guli n'amugamba nti gumiikiriza omanyi lwakigamba okugumiikiriza naga nti nedda naga nti bagenda kujja omulembe ng'omuntu okuzaalibwa n'okukula n'okusajjakula
n'okusinga Allah n'okukola by'alina okukola Allah amujjulwe agenda kubeera baina 60 wa 70. Ebyo byonna bigenda kubaawo mu myaka 50 oba 50. Mukyala yali agaba n'asanjula amaziga namugaa byogero kakasa nagati nkakasa. Omukyala abuuza omusajja oyo amusirisa n'amuga nti abantu abo ab'emyaka 60 oba 70 balifunayo akadde akaseka, balifunayo akadde akabereesa, balifunayo akadde akazanyira ku mateeka ga Allah, balifunayo akadde ak'eddandaalo. Omuddu n'amugamba nti bagenda kugandaala nnyo. Ono atudde wa myaka 4 kabadde kaana kato gaabe naye batugambye nti waliwo abagenda okuula basajja kule bakaddiwe emyaka 50. Ono abuuza nti abantu abo balifunayo akadde akadigirirako ku nsi. Atuddemu amuga nti bagenda kugandaala nnyo ne Allah bameerabire illa qalil, okuddako batono. Mukyala addamu embago n'agamba nti singa omulembe ogwo gunsanzewo nga ndi omu nabo obulamu bw'emyaka 60 n'alibadde ngumala bayina rukuu'u wa sujud, n'alibadde ngumala wakati wa kutama na kuteeka kintu kyake ku ttaka, obulamu bwagwe bwaligende ebyokukaba n'alivaamu. Naye olwaleero Allah byetukisiza akadde ate nga buli kintu kyetukola lillahi subhanahu wa ta'ala tukikola mu bwangu. Abantu bayiwa mizikiti ng'amabaani etuuse neetuuka mu nnaku 18 ne balaba nga teggwako ne bakuluma. Abaana Adamu baagala byamangu naddala babira bya Allah subhanahu wa ta'ala, byamangu tebagala balwisa, naye ebyennulyo baagala balirwemu. Katemba omuzannyo gwe bawandiika nga mulimu okunaba n'okunyoga Allah, abantu baagala kuloga ssaawa 3 kutubbala eddakiika 5 bwesobola bamuneeyingira 10 abantu bafuluma bayonga. Katemba ono gwe bayingira mu sweta simanyira bonitaani muzadde okubaga ssaawa 2 abantu bafuluma baseka, ssaawa 3 nja kukomawo neera obusente busaba butono neera tujja kwongera ekutte eddakiika 30 abantu neseeka bamutamu tebagala balemerako bagamba bya Allah. Mulifunayo akadde akagandaala. Omusajja amuddamu amuga nti bajja kugandaalira ddala. La hawla wala quwwata illa billah. Allah agenza ahyaakum, nabatonda emyaka agenza gisala okuva ku myaka 100 ne tudda ku myaka 7-6. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti ummati baina 60 wa 70. Ekibiina kyange myaka 50 tebajja kusukkawo batono. Allah bagenda okusussaawo buli myaka emeka obuzaako emeka bw'oba tomanyi olina bw'oyinza kirowoozaako n'osembeza nti ekyo oyinza okusitula n'okakasa kaali ennene nnyo mu ngeri y'amangu yakusaaga ng'akawuka ke kakudde mu liiso. Okubagenda okukala ku positemata kabadde kabutwa okutale mugenda kuserebera mugenda okutuserebera byewoleza bebyobulongata nesirika ate musirika omuntu aba alina kukwako kawuka yeekoonye n'afuna ekiwundu ogenda okukola lwati nga tetenasi akawuka katambulira ku supiidi eyabundi ey'okusaayi kyokulyanimba ebikozelija balina bundi zaabwe zonabaleeso ogenda okwekanga nga kolonye circulatory system n'asirika tefirike kusawa nozolukanyuwalokweko nawaisayo sawa ngebula ekitundu. Ebyo biba bitonde abamu nga banene bamaanyi bamuyinza batendo balina biragiro nga bakusinga wooli Allah basindisa bwati fakaifa abita ate fa ahyaakum obulamu bw'ensi Allah akwetwaba alhayatu dunya tebulina kyebuli illa mataa'u lghurur. Okuddako ekigayaaza
ونادى نوغانا تعبد فيه الدين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. أبيتي وبراميرا وبجاء الله سبحانه وتعالى. براميرا وبجاء الله سبحانه وتعالى. Supreme alternative. We have no option on it. There is no alternative. There is no option. But it is an obligation to us. It is obligatory to us. Because it is the reason as to why Allah subhanahu wa ta'ala created us. You are not going to find any reason as to why Allah subhanahu wa ta'ala resulted in creating us except that sorrow. Sorrow. As he mentioned it in chapter we have seen 51, 56. 51 Surah Al-Dhariyat. 56, verse 56. Atanu ma matan muka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Segment يوم الجسواني واتسوى الله ليس أحياكم نرسون ثم يميتكم مدة كفار okupate kulipwa mazima ate wallahi okumanekwa mazima buli muntu akakase ng'emyaka gyo mikulu ekyo tekiinaako kubuusabuusa. Omukafiiri ennyo akimanyi, omusamize ennyo akimanyi, omukatuliki ennyo akimanyi, owawaala ennyo akimanyi nti okufa kwa mazima. ثم يميتكم قد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مدة كفار kakati okufa okwo Allah aguddewo segimenti y'olugendo ekitundu ky'olugendo ekyokusatu ow'ekitiibwa Allah agamba ki ekiyitibwa omuntu afudde irimu eyo tosobola gifunira ddala era webaali bajabulamu emirundi esatu eyitibwa alhaqu lyaqin wa ilmu lyaqin wa ainu lyaqin. العلم اليقين مجرمة من هذا هو العلم مجرمين وكفار ممن وكفار. وحق اليقين إرامة من تقوى الزنا وأن الله جل وعلا يقول أن أمة محمد بمسدد ما تتلزم القرآن لحديث المنازل الموت حق فقط والوين دارا زينوز كونيرا كورابا ورابا كارو كوتي نوز كونيرا كو وسيكاكو وتكانو منمو كبولي لا حول ولا قوة إلا بالله وكن عين اليقين وحق اليقين كاكاتا كوان ونيني ngegenda kwera kw'ekintu ekitibwa nafsu lyaqin nga tebalinako bateeka mwalangaali okujjako bwe hatta fi dunya obudde munsi. Hadha huwa nafsu lyaqin. Ekyo kiyitibwa nafsu lyaqin. Guli mu kintu gwe mugole tumunaate nga bagamba musinge nga bagamba kwe, mumusitule nga bagamba kwe, mumuteekeyo nga bagamba kwe, obudde butukutte nga bagamba kwe, enkuba etusanga nga bagamba kwe. Tafuddeyo Allah olese obwana obuto bumulekwa. Tafuddeyo badde n'ekikazi Allahu Akbar. Tipusi, chocolate brown, American height, wato, obunya ku matama simo mseera baby face. Bula agenda kibwa. Mubibe biwedde
wallahi biwe lesente ziri mu banka sizizo n'emboloka z'olesenga ku butaka sizizo n'ebyobadde wanyola ku bantu n'obipa olw'amaanyi sibiryo n'angeri z'olese wallahi kabakakwatibwa nsonyi angeri gy'olese mu kibuga eyinza okuggulawo nga bakututte ebutakoola eŋŋonda ki gende bakuziikira era bakusaba bwe tusijja kuggalawo tulina okusasulayo eki dhahabta fi dunya thumma yumitukum eyitibwa atya bagita hayatu lbarzakhi hayatu lbarzakhi eddigi obulamu obweddigi bwotegerera nti lukuddemu naye nga takyasobola kudda mabega kutereza olukuddemu siteeka olukuddemu haaki saalonga olukuddemu kubanga obadde osoma eddiini bbiri obadde osoma eddiini y'obusiraamu ng'osoma n'eby'obuwangwa anta kafirun jiddan anta kafirun aslan oli mukaafuwa ku kikolo okudde oli haaji ng'olina n'ebigo by'abalongo tokyadda biga nti babisuule ofudde weeraguza engalo ezinsiiwa ogenze ofudde ogema enkuba obadde ogema enkuba obadde olina obutunda mu bizinensi yo obadde olinnya amagi ng'ovuga takisi olina gyotwala maiti n'olinnya amagi obadde ogamba nti obuganda bulina ensonga zaabwo obusiramu tebwatudda ku byabuwangwa obadde oyita kabaka nannyini nsi y'ensi ya allah hayatu lbarzakhi tokyasobola kutereeza katikkiro badde omuyita kamala byonna agomanyaga allah kamala byonna huwa allah nyini nsi huwa allah bw'owangadde n'emyaka gyowangadde ensanvu ng'obagiti nyini nsi ye kabaka nga naye agira n'awoloma nyini nsi nakadde abasiraamu mutusabireko enkuba eganye okutonnya nyini nsi oli mujinga nnyo saba allah akuwonya obujinga obuvemu nga bukyali nga tonnafa nyini nsi nga kabaka ng'agira naye naafuna ekyetaago n'akyamako emmanju aliwa nyini nsi agenzeeko mmanju naawe aji wallahi okumugwagwa ogenze bw'ogenda okukebera nti ndukuddemu nga nkola oyo we yabitegedde nkola eyo singa akomawa mpale simanyiri bikisitoli abantu ayagala kukomawo atereeza akoleyo kimu agambe abantu nti obukristaani tebuliyo hayatu lbarzakhi waliwo ekiga erimugaana omuntu atasobola kutoloka luzira eruzira wano kiro emyaka abiri ng'oli luzira toloka nekugaana ogenda kutoloka mu kapuuli gwe embeera y'obulamu obwo nzibu yeetaaga entanda yeetaaga okutereeza teri agenda kwanguyirwa okugjako oyo yekka eyategeera amateeka ga allah n'amanya ensonga lwaki yatondebwa n'atuukiriza abanaadamu abali abaananga abalungi bali mu nzikiza wansi bali mweru enkuba etonnya bali mu mukoka saddaamu ali mweru gaddafi ali mweru mubutu sesekola zapanga ali mweru julius kabarage nyerera ali mweru abakadde balibadde bali nyonkondo bali mweru bali mu ttale bali mu nsuku bali mu mwanyi wallahi basirifu tebakyalisa bayinza kutuusa allah yaggalawo ekitabo kyabwe dokita ebiggala cross yaggalawo allah dokita omutendeke kisekka ali bweru nakayirima ali bweru Paulo Muwanga ali bweru Serana ali bweru Sulaimani Kikundu ali bweru abo baali banene mu nsi
ebifaananyi byabo bwe biba ebyokulabirako nga tebikusobola kwoza kutima kweyiriko tekigenda okwoza mitawaana girya Allah yavuga nti wala takulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat temugeza ne mugamba nti abantu abafiiridde Allah bafiiridde mu kkubo lya Allah baba bafudde bal ahya baba balamu inda rabbihim yurzaqun maaso ga Allah baba bagabirira mu kabbulya kyekinyume kyakyo nkoyo oyo agabirirwa kati agabirirwa akati aya akafuna akokumaza ku ssaawa nnya lwaggulo n'ekidongo n'aluggana ali wali mu ssabo ly'abantu babuuti bajulisi naye nga teryalinda muwulira bambeera akadakika kamuuzireyo tewali Allah yaggalawo akaseera ako k'olinze misita k'olinze ma darraka birabbika alkarim ebyo bwebitegeera ng'okyassa lwaki tewekuba mu mutima thumma yumitukum mudda kufa kullu nafsin dha'iqatul maut suratu Ali Imran mudda kufa jajja mista ati thumma yuhyikum yesengayo kuleka eyokuna thumma yuhyikum oluvanyuma Allah jabbazzaawo yawma yakhrujuuna min al-ajdathi sir'an ka'annahum ila nusubin yuufiduun khashi'atan absaaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawmu alladhi kaanuu yuu'aduun yawma yakhrujuuna min al-ajdath olunaku Allah lwagenda okulagira mukulume mukabulizaamu abantu bagenda kuba mukabulizaamu kaannahum jaradun muntashir nga balinga enzige ezisaasaanye segimenti eyokusaka weekomye tutandika yakuna mitabaana Allah subhanahu wa ta'ala waga nti yawmin azim lunaku lwakitiibwa ala alkafirina ghayru yasir bakkola tebagenda tukulamu bwangu bakaliminaani tebagenda tukulamu bwangu basulubamere tebagenda tukulamu bwangu bamugala ababikiraani bamasituula abasomanga eddiini embi ghayru yasir tebagenda kufuna bwangu emitawaana giribanga egitandikiddawo lwaki mukakuli babadde mu mitawaana naye ate Allah guddewo ng'ebyomukakuli biwereyo bibadde biwereyo kubadde kubalekanga buloza babadde ku reception latarqabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minuun bagenda kusinkana emitawaana ng'okuvaawo ogusikira oguguddewo bwe gusinga oguguddewo obunene n'obukaalu fama lahum la yu'minuun Allah abavunaana kubeera nti tebakkiriza wa idha quri'a alayhim alqur'anu la yasjudu bwe basomerwanga qur'ani nga tebagonda basigale emitima gyabwe awo reception yawo twagiraba kana miqdaruhu 50,000 sana abantu bagenda kuba fi mahshar mu bbaliro mahshar ebbaliro litandikawo n'ensonga eyo nabbi atuga nti yunaadi almunaad okuva mu kabbuli zaabwe mu kwebuuza Allah bw'agenda okuteeka waali mutadde agambe nti ayyuha ashubura almubaasara abange mwaaba enviiri ezakukakkuka abange mwaaba emibiri egyakundedda abange mwaaba amagumba agamuwunguka mujjo olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala balagule abantu bagenda kukakuliza kaannahum jaradun muntashir nga balinga enzige ezisaasaanye lunaku Allah kyava lutuuma alqari'a alwaqi'a yawmu ddin yawmaidin alghashiya naman yaqra kana miqdaruhu awo reception abantu bagenda kumalawo Allah tannatunula mu nsonga zaabwe zimuyitiriddeko molotoko tezigenda kubeera nga zimuyitiriddeko asobola kukisootinga mu tteme lwaliiso abagenda mu jjana n'abagenda mu muliro mubagenda naye molotoko bwetyo bwenfaanana atwagala tuyimirire 50,000 sana emyaka 5,000 nga terina katebe terina weweesigamire Allah gani tasbiru sabran jamila
kati nno muwangadde mugumiikiririza ku mateeka ga Allah newakubadde mulabanga galinga gabakayirira. Lwaki abagumiikiriza mudda kuwangula agazi innahum yarawnahu baida. Bano basoma eddiini z'ebyobuwangwa baba bali wala wanarahu qariba. Allah gati nze nyiriwo nga balusembedde awo kalumanyera wagenda okuba mumaze okuyimirira byemufuniddewo mu bifunye mutuuyane n'oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwogera ebigambo bino mumaze okutunula mu mbairo zammwe. Ekibiina ekisooka intaliku ila ma kuntum bihi tukaddibuun intaliku ila dhillin dhi thalathi shu'ab la qalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bisharin kalqasr ka'annahum jimalatun sufr waylun yawma'idhin lilmukaththibin. Mugende kumuliro mugende bagenda kutuuka ku bundi zaabo zibakombe batandika okukola mu jahannama bagende muyingire bayingire beeteseza basirike nga timulisabyeku konna mu muliro. Allah gende islauha fasbiru muyingire fasbiru musirise temwogedde mbalowooza Allah bamulumye aw la tasbiru oba temumumikiriza ne mwekaana sawaun alaikum bikwanagana. Bagenda kuvaamu ebirato omulundi gumu gigutikire ebiwoobe bigutikire omuliro nga bawulira gubasirise okutuuka ku mutima gubatuuse okutuuka ku mutima. Bwaba Allah bagenda bana nti idkhulu muyingire kulu bwemba muyingidde mulye washrabu mutandike kunywa hani'an bima kuntum ta'malun bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Sura Allah tutekem hapo okwesiima kwabo kwekwo n'okulolabona kwabo kwekwo tusejjayo ensonga ssatu zimanye tugenda tisa kubakozi olw'obudde bwetukutti. Ensonga esooka abantu babo bwe tulabye abeerika destination zebbiri waliwo okugula Allah jalla waala kwe yatuteerawo kwendagala owuliriza Allah yakozesa olulimi olusuubuzi mu Qur'an kubanga amanyi nti abantu bawulirira nnyo mu kusuubula bakuwa obudde bwabwe bungi ne kutuuka n'okweraliza Allah subhanahu wa ta'ala. Kissa gye babasomera bulijjo Allah sa aya mu suratul Jumaa ng'atugamba ki ow'ekitiibwa Allah jalla waala yazza aya oluvannyuma lw'abasahaba okukuluma mu muzikiti nga nabbi alina byayogera bankuwa kenda kutaayiza ne baleka nabbi ng'alina byagamba wasigalawo batonotono abasaamusaamu abagadde ebyokusuubuzi tekulina nabbi ayogera tumala kuwulirira. Allah sandibulirwa muganti wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Bwe bawulidde obugoma bw'ebyobusuubuzi emali eyingidde buli omu n'atumula weeresengatega wa tarakuka qa'ima ne bakuluma ne bakwata nga weereweza oyimiridde. Qul ma inda Allahi khayrun min Allahi wa min attijara. Bwe babakumye bagambe ma inda Allahi khayrun ebiri eri Allah ne bisinga min allahaw obwobulamu bw'ensi bwonna obugasse wa min attijara n'ebyobusuubuzi. Allah n'atuleetera olulimi olusuubuzi mu Qur'an. Aya 3 esooka eri mu suratul Baqara ng'etandika Allah agamba nti ulaika alladhina ishtaraw alhayat ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bilhuda. Yayogera ku kibiina ky'abantu abantu kakunsina bakola byabwe ng'agenda babonereza naye ekibabonereza si kirala. Ulaika alladhina ishtaraw bawangaala ku nsi ne basuubula ne bagula dalalata nga bagula bwonoonefu bubuse bilhuda nga beeyambisa bulungamu bwa Allah ne bagula obubuse. Tulina basheekha abeeyambisa irimu wallahi ne bagigula ku bubuse. Irimu gyalina nemuyambako ku kukola mazambi ku kulumbagana.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يا أبورا وكان مرة أنظر موت expanded ya موت رمسلا نايا ميرزا قيمو يهيم يمياما كبورا بموسى يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جواب رابا بيرمو يبديكم با لذلك الحمد لله لذلك السنغة وامز وامز فمن يتيرمو ويقولون متوى وليرمو يرمو tugora abantu babaseka bangi babusitsa abantu yokatuluseka simuba konsena kuyiri bulurusi eyo nyanja nenda sheka alikubibya wallah kati abantu balowooza nti irimu ono agyetisse alina kuba mulungamu ne batamanya nti abdullahi ibunu ubayi yasaalirana malala ga nabbi nga nekanisa ga nabbi azituula yali mumanyi mu suratu al-Baqara ngegenzeko Allah ilayhi mutekuga abantu abalala batugamba nakugamba ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah wallah abantu abasubula alhayata ad-dunya bil akhirah ngabo bagula mwansi balele bulungi naye nga bamukula wakubeera nga bategereza abatuta era gye tulagambi niko ne batalongoosa ne bafunamu emigaso gyabwe egy'ensi ne bawangaala bulungi fala yukhaffafu anhum al'adab bagenda kutuuka maaso ga Allah batagenda bakendereza bibonerezo ekibinja ekimu kyabakaafiri asila ekibinja ekyokubiri kyabasajja abannanfuusa ababusaabusa nga babaddeero baddeeyi tusaala nabanyabamalere bagenda bafuna emiganyulo mu bakafiya ekibaleeta wano si kirala kufuna misaala mu bakafiya baba batunyewa wal akhar n'omuteeko gwokusatu Allah akutuga mu surati Tawba aya 10:11 atuga nti inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum yaqulu Allah wekitiibwa subhanahu wa ta'ala kubakkiriza أنفسهم يوابركوا ولمواهم وأموالهم من مالياوي ناتقول يا الله بل يكافوا وكزي أركز إذا الله في هذا يكفر أخوانا كلين السيد هو أن أبنتوا أن الله كافوا والله الغني أما يمبقى يوابركوا الله للمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يقول سبحانه وتعالى مبكيزا وكما مبكيزا لربنا قولا مواوي نماري ياوي إلا نبكيزا لربنا تبقى موات مبكا ngomu kuwasajje mwanguli Allah bwatunyumiza mu Qur'ani nagati yayimirira wayimiride n'aranya nagati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi yale mazudde kuzobetibwa Allah obulamu obumuguza obana utayina utabutembeya ebyengera byolina wabiguza Allah owotabitembeya bw'otaatembeya ke kaseera ozunguke lwaki fa inna al-mawta qad hana kubanga okufa kusembedde tuterezaale ebitiibwa tufunze kubanga okufa kukubya ekkooli kukunkuna ate tekulina mu nyumba yamuntu kwekutuukako nga kuteereddemu gwe n'owona fulati babadde bamanyi ndi muziro n'enjema nenyengera ekisenge nenzigalawo kasita kujja nga kunonye wallah oba olina kugenda nabwe kitututereeze embeera y'obuswankufu bwe tulimu olwaleero wallahi abasobola okugamba kube mugambako nga boonone ku mbagambe awali boononese bannafunzi boononese abo baseka boononese ne bamusitamica boononese obutandi buno obutambula رحم الله الزمانية أساسيون لله الله سبحانه وتعالى
sajja mpeereza akatambi kaliko muwali maarufu mumanyifu mu ggwanga awana ekitiibwa ky'abafaaza ab'episikopi bamatayo abena kitaffe mu katonda wallahi oba kitaffe mu katonda era tuwamuwaba ekitiibwa kubanga fenna mutugaleletala bajjajjaffe wallahi era nayindamu ono obuyimba bw'ekkanisa anonya Allah musiima ayagala kumuwaana ayagala muwaana nasukkulumya Allah byatasukkulumya bawansinya Allah kadi ulaika hum sharru bariya aw yakitakke mukateno kuba wallahi metuba tubanga matayo tubanga tubamulandaramberi agera ganje buganzo jakufuna naye kiseera kigenda kutuuka wallahi tebujja kugaana kusingana Allah ekyo kyalinga ekibula tugenda okulaba nga baseka babadde amaganduula bagenze mu mmisa okusabira emirembe gifudde nga mikaafu babadde basabira gundi zebinaayo ne baseeka abaladdewo ab'amakanzu ab'amajubba n'enkufiira ez'amayuuni we bali sekulumuda kusima Allah nimu politics manye birimu okubuzaabuza obuzaabuzaani mukakuba obuzaabuza terasinemuko batigere mubukambubwe obuzaabuza Allah birimu okubuzaabuza era nebikyalyawo ate netufuna abawalimu era abawalimu ddala bayinike mu byobufuzi baagala kuganya mu maaso g'abakafiiri basise ku matayo okuziika babawadde obuzindaalo bwogereko eri abantu omusajja ono abadde mulungi zambi debi okwogera ku mukafiri Allah bwamaze okukakasako nti wamuliro n'oganda abadde mulungi bal inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharru lbari bali okusinga ebibi ebintu byonna Allah byatonda okutta akazindalo ng'oli sheekhe oli muwali mu kubanga oyolesinga obufuzi Allah hum sharru lbariya ate buganda mulungi mu byokusinga ebitonde byonna buganda mulungi olundi waki تجري كلام إليه الله الغني هو الله مقدر الله الذي يجعل أتني يجعل كل جواب السين ذا نبغى نقول نوم زارو زود يا تيجعل تبينا وكم السين ذا أول شيء ما يبغى هذا موسي لماذا أقول شو أقول تك إذا نلقى مكامة أيضا يا كان ولا بيننا أتبي كمور كامل مسلا مكامة كاتولا aramuwe ekiwumbiro ekyemirembe mukama katonda amulamuze kisa mukama katonda amusaasire sheekhe gw'olunza okutuuka mu sitaifaanana lityo nga tokome kuba sheekhe wabula oli mukulembeze wa busiraamu osabira omuntu Allah bwana nti inna alladhina kafaru wa maatu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natu llahi walmalaikatu wannaasu ajma'in خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله تقول لك في ذلك كل بلد دعاتي الله يرقل منه بقري بين الكل وقبل الله والملائكة الملائكة والناس أجمعين نارك بزر النفس الله قوته ومرمه ومتبع فانا رات مكاب ومرمه بين القرى مقرمية هذا الشيخ قتبت لي وفز المهدين أمسانت لأن لا وبعد عليه تشكو ببني أولي الذي ما تفريق أساسا أنا أسلام بمساكين من أكبر الكبار ذات المزاد يا بني يوم وصفه إذا كنت أسلام كمان عطا ناسا نامو قيوه إلى باسي كوغاس بناي كمان قولي بيان بس ومسلام بمدوى لا تبارا نعموي كمساسي لونيكو أخيرا تسلم بايو والله لو كنت بتقوى الإسلام أينام يقرأ الله نعم أينام يقرأ لا يقرأ زاد أقوم كل يوم يقرأ لو يقرأ الله يقرأ بولي ما يقرأ لو يقرأ نفسي يا الله هلكت وسكين الدين تبي تقوى برونا هو برونا بولي نتوقف كل يوم الله يقرأ هو يقرأ أتبع يوم يقرأ وبقي يقول الله يقرأ bino bye muli okayitereri bya kansu byakiteeka kubanga tebagala kugambwako
cyangwa umukurembeze w'idini mushyiramu ari kwita religious council kibina gikora ati ntaramadini cyagara akazana kajya kuvuga ngedini zonna zikiririza mu nsongero politics shoyo maririza kuvuga ngapaka singa yari wakutandika yari kanditse ku mulembe wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam waki Nabii sallallahu alaihi wasallam Allah amaruka ya ayuha almudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ukuta haya ndio kuna abakatu bama nyanzibutukereke na byatani ko kukura wa usaro ku masanamu zata uzdani marat bamuyita bamugana kukuwate sente zonazayagana goli kureberiu bakumazima Nabii alimera sallallahu alaihi wasallam Nibaka mwana mwita na watu kuwata wachara warundi na watu wakuwate owange kende izanakote kuma makateza watu nukura na limeteko Nibaka mwana mwita Nibaka ya Muhammad owange Muhammad kuwachara nesili tukongeteko wangamaka Ibi abantu walero yebaleta Ibi abantu yeriwunzisabo walimu walero wawungu Bagala sente Bagala kumanika mbakulembese Bagala kuwela wamani Bagala kukuba mwato kanene Nibawunga abawali katumwali ngwawunga ngone abadde amusomako gabulu bamuwadde owakabaka bagenda okulaba nga tayimirizza teyeesituwadde yadde okuwotoka yadde okumera olutiko ne baddamu ne bamuyita wallahi mulabe mwana bakaafu gye balwana obusiraamu obukaafu okuyimirirawo ng'obusiraamu bugudde bawaddeyo sente bawaddeyo bawalabange bawaddeyo obwakabaka obulungi obuwomerera okusinga okumisibwa enjuki hatta okutuusa wallahi we bamuyita ne bamugamba kakatukkiriza allawo condition tugenda kusaala tugenda kusiiba Ramadan tugenda kukola hijja tugenda kukola buli kimu sana omwaka mulonda bwe guggwako naawe osinze Laata ne Uzza ne Manaati awo nno tukumaze gwe kabaka gwe munene waffe gwe mugagga waffe akulira revenue abakyala abalungi bonna babo ate tusinziza Allahu omwaka naawe osinza abaffe omwaka politics gwe baali bamuyise yaliwatika kya waggulu n'abiraba Allah baagala kuteeka wiyita religious council tie kagati qul bagambe ya ayyuha alkafirun bange mwe bakafirimmwe namwisusse nemukoma la abudu ma ta'budun sinda kusinza bemusinza wala antum abiduna ma a'bud namwe ndalana olw'obukafiri n'ebikalaga bali bali ku mitima temugenda kusinza kwensinza wala ana abidun ma abadtum era sijja kusinza oyo gwemusinza wala antum abiduna ma a'bud namwe mulabika mukafuwadde nnyo temugenda kusinza Allah yakugenokom musigale mubukafiri waliyabiri obusiraamu budda kugenda mu maaso opolitics bwabadde yakola n'akolamu bino bimutulinga n'ogenda mu kanisa n'osabira omukafiri Allah gwakasizaako mu wala amusaasire kubanga onoonya oluwongo mutukoze bubi nnyo mumuleese kibuyaga mu busiraamu ate temwagala gambwako Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين المعتدين ووالهم من المنافقين اللهم شتت شغلهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا رب العالمين إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم
ويا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا